mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku lwali waliwo munnaffe yambuuzizza nti olubuto olw'emyezi 4 ti omwana oyo bw'aba avuddemu n'ombuuza nti aziikibwa, njagadde mbeere nga akuddamu mu bwangu namwe abali ku channel yaffe eno Kyaiti mbeere nga mukitegeera. Kakati omwana wavaamu tugeze nga olubuto lwa myezi 4 ne luvaamu, ekyamazima omwana oyo aba ateekeddwa okuziikibwa, naye n'obeera tobise just ne muziika mu ab'ewaka tekiba na buzibu, naye ng'ekikulu kya byonna omwana oyo aba ateekeddwa okuziikibwa. Olubuto we luvaamu ekyamazima tosuula mwana oyo, twala omwana mu muziike. N'obeera oli eno ku kibuga olubuto ne luvaamu, just funa ensawo zinge bulungi omwana oyo omuteeke mu nsawo omutwale mu kyalo obeere nga mumuziika nga bwe mbagambye, just ne mubeera abawaka mwekka musobola okuziika omwana oyo. Okuggyako kye njagala obbabuulira mwenna abakyala, bw'obeera ng'oli lubuto n'owuliriza kano ka vidiyo, beera nga wewandulako otulusu olw'ensonga nti si kirungi kuwulira bigambo ng'ebyo ate ng'oli lubuto. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira, bw'ovaamu olubuto kikulu nnyo omwana oyo omutwale omuziike. Just ofuna abantu abakulu gy'oba ogenze babajja kunnyonnyola mitendera ki gy'olina okuyitamu okuziika omwana oyo. Bwe kityo bwe kiri baba balongo era olwo emitendera gy'oyitamu ng'abalongo. Kyekyo abaana temubasuula, olubuto we luvaamu mutwale abaana mubaziike. Kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.